Sinkano gy'abaddemu ne bakkansala ba division ez'enjawulo okubadde ab'e Kawempe ne Lubaga n'ategeeza nti bwe yali asaggula akalulu yakizuula nti abantu bangi abali mu ghetto za Kampala ennyumba ze basulamu tezeeyagaza nga ensonga lwaki aleese bamusiga nsimbi okubayambako okuziddaabiriza ku bwereere. Tumanyi bulungi nnyo nti abanaku oluusi babennyanyala. Projekiti eno gye twaleese ejja okuwa essuubi abantu bano nti baagalibwa, waliwo ababaagala era nti bagenda kubeera mu kibuga. Tuleme okwenyanyala abanaku, tulowooze nti ekibuga kyo si kyabwe. Kwe kuvaayo nga mbasaba mujje tukolere wamu okulaba nti namunaku ekibuga akijumirwa. Balimwezi agambye nti mu projekiti eno okuyita mu bakkansala abakiikirira ebitundu baakunoonya abantu abasula mu nnyumba eziri mu mbeera embi bamusiga nsimbi bano baziddaabirize zituuke ku mutindo ogwetaagisa mu kibuga Kampala. Eno gye twaleese ejja okuwa essuubi abantu bano nti baagalibwa, waliwo ababaagala era nti bagenda kubeera mu kibuga. Tuleme okwenyanyala abanaku, tulowooze nti ekibuga kyo si kyabwe. Kwe kuvaayo nga mbasaba mujje tukolere wamu okulaba nti namunaku ekibuga akijumirwa. Mbasaba mujoyininge struggle eno tulabe nga omunaku afunamu. Wano Balimwezi alambuludde ne ku bisaanyizo bye bagenda okusinziirako nga balonda abantu abagenda okuyambibwako ennyumba zaabwe okuba nga ziddaabirizibwa, n'ategeeza nti omuntu ateekwa okubeera n'obwannannyini ku ttaka okuli ennyumba eyo nga bw'annyonnyola. Baidentifyinga omuntu omunaku naye ng'alina ennyumba nga ngumu esobola okubeera renovated in a week, kuba amabaati gayonooneka gavunda, paint yonna terina paint, amadinisa gavunda, otega bulungi nnyo, floor yayonooneka, ebintu ebyangu bisobola okukolebwa wiiki. Balimwezi era agambye nti bamusiga nsimbi bano bwe banaamala okuddaabiriza ennyumba ezimu baakuteekamu ebikozesebwa awamu omuli entebe n'ebirala, n'asaba bakkansala okuwagira enteekateeka eno. Ekikuleeta owamu ye service delivery. Oluusi twandisisinkanye naye buweereza twasalawo gamba nti tukolere abantu, tusazeewo gamba nti Kampala buli muntu yenna alina okugibeeramu, obunaku n'omuki n'omugagga. Meeya w'e Lubaga Zaak Mawula mbeera ze asiimye Lord Mayor Balimwezi olw'okusaka n'asaba projekiti eno etandikire Lubaga. Bo bakkansala bagambye nti enteekateeka eno ejjidde mu kiseera kituufu nga bagamba nti bangi ku batuuze baabwe bali bubi nnyo olw'embeera amayumba mwe basula gye galimu. Abantu abalina ennyumba nga zabomokabomoka seminti nga mumanyi enzimba yaffe ey'edda ng'era abantu babadde bafaananya, abantu abanaku bagenda kubayamba babeera nga babasibiramu tayroz, babeera nga nabo babeerako mu mbeera eyeeyagaza. Era nti wakaba abakadde abamu be nakyali abe bagenda okusooka ku lisiti zaffe kubanga nayogedde dda ne bakkansala ba LC3 demand gyeri mpitirivu. Obanga ebbaati liyitamu amazzi, jjukira enkuba etonnya, ebbaati liyitamu amazzi oba siringa eyitamu amazzi. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino Crack KTV.